You're representing Virgin Island. Them come in, don't love a boy, you go straight away. Up a street, Wagwan, Bombo, Clat, Mini, and Solo Lime. Way. Antimana to the coronavirus. Vampita Donny Lava. Straight away representing Virgin Island. Up a street, Nache. Nalo. Nache. Yo. Katoraba chino buno bude batolemo. Bude wa COVID-19. Mwe kume mwana. COVID is real blood, man. COVID jari. Kamaski koka kuvere kuchido. Sanitizer wali kuchido. Boy, social distancing. Bombo kirati wagwa no sula zigadi gwe to sula gadi bena bikubere kuchidogo kyo manya tuli mu lutalo mwana nenga chechi singo kunyi kate chenyiza chechi no wamanga gwengo chimanyi covid jali nga to gamba taliyo wagwa bombo kirati gogambo tetaliyo nga to chimanya abantu bafa people are dying man fuck you gamba covid bichi ate kawani gambira covid jali mask jiteke ko sanitizer luno lutalo bomuyo mask yo emundu yo sanitizer o onyabe oli olideka bakyogere ekyo obamanya amanya oba sibamanya abo bakyogera nze kyemmanyi ali abagamba takola ki taliyo nenga tejali shegera kati olina okweberera mu nga gwe omuntu shegera social distance kati nga olaba gye nkuwadde 2 meters from you to me yo bombo clat wagwa kati ebinyiza si bingi nnyo kyolaba era nsose kuwa ekyabawakanya ekya covid-19 okitegeera mwana nenga ate okimanyi covid-19 ejali kyekyo kisingira ddala okunyiza manyi kati mwana buli omwana wetuli batusibye ffenna tutukola era ndiyala nyinza oba nyinamu nasso sinafuna kyamisana kati ebinyiza nawe obiraba bingi sinafuna kyamisana yo ati nze nnyini gwo nze nnyini gwo omukwano gwonna gw'oyagala gwa bitole gwaki ogwekuto gw'amazzi okafunye nenge byalavu akekwatayo kati ate olaba byalavu ate byalavu ebyo muganda wange tugenda mu byalavu nyinza okusula wano nga ate olusi tutwaze kusulawo laavu yo ngitegeera nnyo kuva ku kagere ka Nassi paka ku kisajja ekyeno kyolaba mpita nnyini gwo kisegera nate mutiro kugamba nti abeeragalaga abajja ne beerabisa mu bantu byalavu ate babanyiiza kati olaba okwerabisa mu laavu kisinziira laavu ogyerabisizaamu otya laavu buli omu kati laavu eno kazannyo segera oyinza okukazanya nga gwolina kyobala mu laavu eyo kitegeera naye kati nze nganze era wonkwatako kati nganze nze mba nnyinigo nguyina mu bungi ku bikazi ebinene n'ebitono birwe bisinga okukolera byonna biba bikola kuba byonna biba bikazi ate ebimpi ebyeru n'ebiddugavu nkugambye bonna baba baki baba bakazi kitegeeza gwofunye yenna enjawulo eba zero ate kyaliwo atategeera byalaavu akunyiza tategeera byalaavu ye kati nga ye naye ali mu kika kike kwa kati ate wogaana otegeera laavu kati ate onategeera kikwa kati laavu ya bwereere olina ogiyigira bwereere bakuzaala nayo ogeroganga okumanya tusigala okwagala tukuyiga kuva buto okitegeera okula oyagala maama wo okula oyagala taata wo jasi kino ekyawukana nti otuuka mu kisanga olina okufuna omwagalwa yalina okwawula ku bali bwe wasooka okwagala nodde eno nofuna laavu yabakunyiza bakubiremu akapeera akasembayo tukite nabagambye I'm not a musician but I'm an MC. When I got this microphone I can kill the microphone man. I got a man boom why I say be still como ze birowoozo boom back music balance rich music boyaka amanya yo Claudio ke Stewart mwana chwanti ante lukumpeoza gwanga ngamo mutula mwana ante loko down kisinze okucyankalanya ngota ntumulanga tali musamu era bobu sonkwe buli kale kwe gamba aliwo abali nga mwana balina mukuzaffe bali mbikomera mwana ali tukwagamba tuwe ku sente yala zituluma government zezekeka bazediza ebintu si bya ddala nga bobiraba mwana samwe biziti abali mbikomera ate nga bebazeekolera tebazeekolera bata bino biwamu solo bali azamwavu bo bagagawale gwe tokiraba togamba alina yayongerwako gamba abba yabbire ddala sa alina yayongera kuba kati bo babba bobbi olidinta bebwegere wolo spring wabasinza okufuna akasente ka nabbanja abali nabbanja mwana kwegamba mwana nabbanja sina kyengenda mwogerako kyamaanyi okugjako mwana yeyambaye na famire mwana bebakubidda bazifunye neffeno tetunaba so kati essaawa yonna ekyalo kigenda funa obuzibu njala nnyingi njala bwe kuluma ennyo obumanya ekiddako kikisinga okunyiiza gwe noga nti mukingulako okunyiiza kisinga okunyiiza mwana ebinyiiza byo bingi naye kati nga nze omuvubuka okusingira ddala mwana kubeerawo nga
ekintu kyewandibadde ofuna ku layisi okifuna ku buwanana akitegeera nga kiki ennyini eba niigina ndozo ogirengera wakuba kale nkirize mu biseera byange eby'eddembe mbeera mbi kuba neza masiki sizirina ate munajja ennyo obugato bujja baluma eyo embeera mbi ne spice bamumpoze kyekyo amazzi tuli muganywa agate naye batugamba masiki mwagimulikire ez'omufiisa ate ez'eriwasa alaali mwana amazzi kati era kale eruzi olaba spice nenge nga tapulaga oba batuwa ku ssente jasibatuyiseemu eno ne balaba kiwani ki Virgin Island lumu ne bamuwayo just kale seri mubeezaawo neziba nga weeks 2 Virgin Island Gaza olinga agamba nti ne ka spice nako kabanyiiza amazzi temuganywa anti era tapulaga twagambye edda abagagga be balina ezaffe balite ku spice balite ku ssente amakoloni tugalya okitegeera naye mwe kasi mwatuteranga butwa mudde eri n'ebirwadde byammwe kyekyo abantu basiibuletoyimba tokubalaga anze siri muyimbi okuggyako omwana bwe nnyiiga ennyo manyi okutuga enjala nga ennumi oyinga nnyo manyi okutuga enjala nga ennumi so kati mwana gavumenti yonna gyeri mwana mubeereremu abavubuka okusingira ddala kuba bwe mulooza nti musobola naye ate omuntu bwanyigibwa ennyo mwana ennyindo bw'oginyigiriza ennyo nga bw'ogiraba emala nezza ebizibu so kati mwana temutukkiriza nnyo kuzza bizibu kuba tujja bafuukira mwana kagatto mu jjinja ekyekyo ayanze bampita Bernard Ngugi bedani ani Ngugi olabika toli we Uganda go wano siri we Uganda ndi investor muno oli investor naye ate wama tukulaba omubiri ne bitatu byonna wali wonna betunyigirizaamu tetukyafuna bintu kuva bweru n'amateeka gasusse ki ekisinze okukuulako waya bogi ekisinze okunyiiza nze kisinze okunyiiza sikyasobola ttambula genda kufuna ku ssente kuba nze ndi mukubi wa ttatu ndi mukubi wa bifaananyi ettatu zezitya nga zino zitulaba zolina ku mikono yesebo gwe mulimu gwenkola kakati ate ne matiriyo tetukyamufuna kati tetukyasobola kukola ate tubeera waka tulina abaana tulina famire beetaaga okulya fega twetaaga ku ssente ate nga tulina amaanyi ag'okukola naye kakati tetukyalina pulaani biki ebirala ebyongera okukunyiiza okutwaliza ewamu nga tuvudde ku bya lockdown tuvudde ku bya lockdown embeera era nga wogiraba tewali ssente abantu si basanyufu abantu era banyiivu omuntu singa aba nga yeetaaze kattatu ngaako ayinza kola atya akufuna atya akusangawa anti kakati nze kale nsangibwa bweyogerere naye kakati essaawa zino engeri gye waliwo ne social distance wayimirizaamu twayimirizaamu naye nga ebyo bye binaggwa tujja kuba tukikwasaganya mpola mpola ebintu by'omukwano biki ebisinga okunyiiza ku bintu by'omukwano ogamba bane kino kyantama omukwano gwo tulina omukwano nze siyinza kugamba nti omukwano gwantama kubeera gwe gutubeezezzaawo omukwano mulungi ate mu bya bizinesi ekikunyiiza abantu batasasula batakola batya abantu abamu nga omanyi Uganda yaffe nti terina ssente ntono oli asobola okujja ng'ayagala ekifaananyi kya bbeeyi naye ng'ate alina ssente ntono n'ate ng'olina okukola osigala okola toyinza kuyimiriza mpozi eyo mu maaso tomanya ebintu bikyuka